kimu na kyeddagala kigoberero era Mustafa Mayambala ali mu kutya wano nakusatira abali ku Soul TV mbalamusizza nnyo nyini eddala mwebale kukeerera ku TV eno ebweru eno gye tuli enkuba ekyagenda maaso n'okutonya naye nga tuli ku paaka eye Nateete nga bwe nkugambye mu kusooka nti mpaawo nakimu era gwe tuzze naye wano mu ku bakulembeze ba Takisi Mustafa Mayambala keetalo kaaliko wano toyinza kakkiriza akasatiro kaaliko wano toyinza kakkiriza kubanga atugaye notugaa nti bannaye mu nyambi eri temutuukayo kijja kuleeta obuzibu kubanga abasajja bete wali na kimu kibetegeseeko nange kamukkiriza olw'okuba leero ndi naye nja kujja nga siri naye mbalage ekituufu ekiri kugula bw'omulaba njagala ekifaananyi ekyo kimulageko ne basajja b'engeri gy'ali mu kubatwala kikumi tereeza kino tereeza kiri kola kino kola kiri kitegeeza nti tewali na kimu na kyeddagala kyoyinza kwogerako abatakisi bano kye baakozeeko kubanga kati amazzi olaba bali mu gase nakugaddusa galabika nti bagatwala sayidi eri nga bwe tugenda maaso n'okubalaga kekeetalo akali wano simanyi butya bwe binatambula naye nga embeera sofa bwetyo bweri tugenda maaso n'okubatuusaako ku nteekateeka gye twalabye olunaku olweggulo mukulu Mustafa Mayambala tuli naye tusaba osooka ojja otubuuzeeko oluvannyuma tujja kutambulatambulako tuli butereevu ku Soul TV wewaasebo abalabi ba Soul TV mbalamusizza amanya nze Mayambala Mustafa ssentebe w'aba taxi drivers ne bakondakita mu kibiina ekitugatta ekiyitibwa Uganda Transport Development Agency UTRADA ate nga tulina omukago gwaffe gwe twegattiramu ng'aba taxi gwe twatandikawo kati ogutambula era ogulwanya okumalawo entalo zonna oguyitibwa Joint Taxi Operators Consortium nakulabye eggulo ne babirungi nengamba okuwangala kuno kutulabisa ebintu kikyo kye kituufu obuwangaazi bw'emmese bugirumya ku ddiba lya Kapa kati ebibiina ebisinga obungi mu taxi tubigasse tuli wamu mu Joint Taxi Operators Consortium ng'ate chairman wa Joint ye musajja alumbwa Kalifani nze nkolanga vice chairman administration bwe tugenda eyo mu UN yaffe so tutandise okutereeza omulimu gwaffe era ndowooza mulaba kati eddoboozi tulifulumiza wamu tusuubira nti mu kiseera kitono nnyo tujja kubanga ensonga zonna tuzigonjoolera wamu era nga omulimu gwa taxi gavumenti egutuddiza mu butongole tubeere nga tugutambuza bulungi. Eggulo mwavuddeyo wali ku media center ne mwogera bingi tujja kutereeza kino tujja kukola kino ne poliisi ne bagamba myaka 7 nga musibiddwa n'ebiringa ebyo neki kye mwatereezezza kubanga tuli ddala kati ku luzzi yesebo sofa ffe ng'aba taxi ebiragiro ebyateekebwawo ku nsonga ya COVID-19 tetulekangayo kubigoberera ekikulu ekibaddemu nti wabaddemuko obugayaavu katono nga abasaabaze bennyini nabo bataddemu obugayaavu abalala bakola empaka ne bawakana ne bagaana okunaaba mu ngalo abalala bagaana okuteeka masiki ku mimwa gyabwe naye ate nga tusanze nti mulimu ne badriver abamu ab'emputtu nga bwe bagenda ku kkubo mu paaka batikka bulungi abantu abatulagirwa babiri naye bwe bagenda ku kkubo ate ne bongeramu abasaabaze naye ekisinga okuluma kyate n'abasaabaze bennyini ne babeera nga bakkiriza okubongeramu omusaabaze omulala oba abalala ate nga basigadde babatwalira ssente zezimu ezaawanikibwa waggulu so ekintu ekyo kyewuunyisa naye tujja kgenda nga twongera okwogera n'abantu baffe n'okulaga abasaabaze eddembe lyabwe balitegeere basobole okulirwanirira nti bw'obanga omusaabaze bakutisse abantu babiri abalagirwa ate ne bakwongerako owookusatu ate ne bakutwalira ssente ziri eziri waggulu naawe wennyini oba okoze ensobi abasaabaze abamu nabo tebaagala kwambala masiki tebaagala kunaaba mu ngalo ate naddala abakyala n'atuuka ku kapipa mwakateeka ku mulyango gwa paaka mwakateeka ku stage n'ateekawo engalo 2 bw'ati ne guno omukono tagunaabye ne gwanaabyeko tegutukudde naye ng'ebintu ebikozesebwa bya bwereere tetubasasuza n'olabanga kwegamba waliwo ekizibu ekyo nti abantu ffennyini tulina okukkiriza nti ebiragiro ebyateekebwawo si by'abatakisi wabula by'abannayuganda ffenna abakozesa entambula y'olukale kubanga ekigendererwa ekirimu kutaasa bulamu si bw'abatakisi bokka kutaasa bulamu bwaffe ffenna okulaba nti obulwadde tetubusaasanya kubanga takisi eyo gy'olaba eringa nnyonyi esobola okutambuza obulwadde mu lunaku lumu ne buva ku booda ya Uganda e Malaba ne buyingira e Kampala ku ssaawa 6
ne buva e Kampala ku makya ne bugenda e Mutukula ku ssaawa 6. So olaba nti takisi esobola okusaasaanya obulwadde ku sipiidi ne bumalawo eggwanga. So ffenna tulina okukolera awamu okulaba nti tuteeka mu nkola ebyo gavumenti bye yalagira. Ekitali ekyo poliisi mwagiwulidde yavuddeyo n'ejjayo etteeka n'ekubuulira n'ekibonerezo ky'ogenda okufeesinga. Ekibonerezo kya myaka 7 singa okwatibwako. So kitegeeza ti ffenna tulina okwewala okugwa mu kitimba ekyo. Mayambala, tutambule mpola tugende mu paaka wano katono tulabe. Onzikiriza oli mukulembeze, omu ku bakulembeze. Onzikiriza nze ngwenga bugwe ku paaka ez'enjawulo ensingira g'ekituufu ekiriwo. Ekyo gwe nga munnamawulire kye kyetaagisiza ddala okole, kubanga amawulire ekikulu ekiriwo kye gakola kwe kujjayo ebyo ebiri ebuziba ebibadde bitamanyiddwa ne bimanyibwa. Bwe waba wabaddewo obulagajjavu n'obutakwata bulungi nsonga, abantu baveeyo basobole okukola ekyo kye bateekeddwa okukola. Kati sooka osibemu katono. Anyway, tweyongereyo. Kakati nze kyenjagala okutegeeza nti olwaleero enkuba ekedde kutonnya. Abantu banaaba amazzi ga nkuba. Badriver baffe twamalafu okugula obupipa ku stage kwebuli ne ku mulyango wali. Era abasaabaze ku mulyango wali tugendawo olabe drum weeziri amazzi mwegali era abantu banaaba. Kati stage eziwano ebikozesebwa ku stage amastage agamu teganaba kubiteekawo naye weebiri wali mu store. Era batandise okubijjayo mpola nga bateekawo abasaabaze banaabe. Omanyi obudde bw'okumakya ate naddala enkuba engeri gyetonnye. Abasaabaze bajja mpola. Kakati stage eno yo etaddewo. N'endala era tugende wali mu store babiteeka obiraba ebidomola bijjudde birimu amazzi sabbuuni waali bagenda babiteekawo mpola. Kati eno yine etaddewo. Yeyoke yakateekawo. Kati eno yakateekawo naye ku mulyango abasaabaze banaabe era tujja kugendawo olabe abantu tubalage pipa abasaabaze we banaabira nga bayingira mu paaka. Naye ate bamala okunaaba ku mulyango tuddamu okubanaabya wano ku stage. Buli stage ate bwe tumala obbanaabya wano emmotoka erina okubeera mu sanitizer. Abasaabaze katono nnyo baani bali Kasiri agenda kundagawo wali emabegawo. Baani bali abeekumye ku takisi wali abangi ennyo ate batayambadde masiki. Abo baduleva emabega wange. Abo baduleva abamu bakozi ba muno mu paaka. Naye nga ensonga zonna tugenda kuzikwatako n'amaanyi. Ate kati kino solo tikyokola kyekijjayo ensonga yonna abantu ababaddemu n'obulagajjavu n'obugayaavu basumulukuke bakolere ddala ekyo kye bateekeddwa okukola. Tugendeko ku badriver wo tulabe kubanga paka yonna mwakateekamu akadomola kamu ate nga akamu mukulembeze amaze kutuuka. Era abakulembeze be bavunaanyizibwa ku nsonga y'okuteekawo ebikozesebwa kubanga driver yabeera mu motoka. Masiki zino bazitunda wano mu paaka okitegedde. So kakati badriver bano gwe wennyini beebuulize babuuze ebibuuzo. Bano badriver ona yakagula masiki mpya yeno ate enkuba ezikuba kubanga asajja bakedde ku masiki wakagigula oyo yakagigula nono yakagiteekako. Mayambala bonna abalaba era oli adduse agenze kunona mazzi si mpya agitaddeko wano ng'atulabye. Sebo yogera amazima ogitaddeko nakagiteeka kati kubanga mbadde nakagijja bwe nti mu nsawo nga ntobye kyekyamazima nenga tulina okuzamba masiki. Tweyazizayo tweyazeege Mustafa Mayambala. Abantu bange obanenya naye gwe togitaddeeko neyo litagirina. Kakati olaba nti ebintu bino tulina okubibalansinga. Naawe wenyini teriiko sigitaddeko lwakuba njogera naawe nga maze kugamba gwe ogiteekeko. Kati nze ntaasa ggwe. Otaasa nze naye ndowooza okiraba. Kakati tunula eri bali bazitaddeko. Bidomola bibyo bitandise okujja. Webaze Yesu. Tukikubire mu ngalo ez'amaanyi. Tukirina ebidomola weebiri bibyo kubanga senga tubadde tetubirina wandigambye nti tulina obuzibu naye babadde tebannatandika kubiteekawo buteesi. Kyoyogedde nti weebiri naye olumu tulagajjeramu. Kakati bw'ovaayo n'olaga wabadde obunafu obwo bulina okuvaawo. N'olwekyo badriver mwenna gye muli mu mapaaka njagala bakubiriza kubanga owasolo timuwulidde n'abalala oba oli awo batugambye bajja kugwa bugwi buli wamu okulaba obunafu bwaffe n'amaanyi gaffe enkola yaffe engeri gye tukolamu emirimu. So n'olwekyo ndowooza nti njagala kubasaba buli wamu wonna we tuli mu taxi paaka zaffe okwongera okutereeza omulimu gwaffe kubanga kye twazudde gavumenti yatuyita
ng'emaze okufuna reports eziraga nti obulwadde busobola okutambulira mu taxi ne busaanyaawo abantu. So tubasaba muveeyo mu bwangu muteeke mu nkola ebidomola biteekebwe ku stage, ku mapaaka, ku miryango bibeerewo, abasaabaze bambale masiki, badriver mwambale masiki, bakondakita mwambale masiki, tulwanyise obulwadde bwa COVID-19. Tweyanza nnyo tweyanzeegawo, tetugenda kubanga nga tusukkawo, tubazizaayo mu studio bagende maaso n'okuweereza ekiri mu paaka kyekyo nga bw'okirabye, tugenda kutandika okugwa obugwi. Aba paaka ey'egindi enkya mutulinde. Muhammad Wamala Fedi na Bwire mugende maaso n'okuweereza.